Tubaanirizaako mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mikwano gyaffe. Olunaku olwaleero sizze nzekka, nze ne muganda wange Eke master ku lutimbe gaggadde kwendi nnyo. Alright, olunaku olwaleero tuzze ne duo. Kakati nja kusaba mukwano gwange bw'owulira Eke TV ne DPTV Uganda teweewuunya. Yefe bamu ya kikulu nnyo brothers and sisters. So teweewuunya, togaana kubanga osubscribinga side eri ate neno no subscribinga. Njagala kubeebazaako mbeebalize ddala mwabagenda maaso n'okubanga muwa video zaffe like. Mu ngeri yemu genda maaso n'okubanga osubscribinga ku mikutu gyaffe. Njagala tutandike olunaku olwaleero, tutandike n'ebintu bye tugenda okubanga twogerako. Tugenda kwogera ku MP w'ebuvuma omukyala amanyiddwa nga Susan. Polisi yavuddeyo n'egamba nti yakutte abapoliisi abamukuba. Njagala emboozi eyo tugitunuulireko. Egamba nti babakutte bagenda basimba mu mbuga z'amateeka 12. Omukyalo ono yakubwa nnyo. Emboozi eno tugenda gitunuulirako tugigaziye. Era egenda okubeera emboozi y'olunaku. Mikwano gyaffe tomugisubwa. Mu ngeri emu twagala tutunuulireko ku mubaka Muhammad Nsereko n'omusango ogwamuwaabirwa mu na NUP wa Kampala Central. Yes. Nga bagamba nti yakulumpanya obuwanguzi bwa Chairman Nyanzi. Kale nno jagala tutunulireko omusango gwo kooti yagusaze jjo era obuwanguzi nebuddiza Honorable Muhammad Nsereko. Byonna tugenda kubanga tubitunulira bulipo kyo bwabaddemu. Mu ngeri yemu njagala tugende maaso n'okubanga tutunulirako ku mboozi endala eya Honorable Muhammad Nsereko ey'ebinnya yagambye singa nga tetunaba kunenya muntu yenna mu ggwanga Uganda tusooke tunenye Museveni ku binnya. Okusinziira ku ssente obuwumbi kumpi 8 olugenda mu State House ate ggwanga Kampala n'ogiddiza obuwumbi 5 ekole ku binnya abantu miliyoni nga 2 ozikwata oziddize miliyoni 5 atano actually. We State House erimu abantu 2-3 efuna obuwumbi 8. Kale nagamba twandibadde tunenya General Museveni. Njagala tutandikiraawo n'abantu baffe. Eke wangiseba tugenda kutandika ne Muhammad Nsereko ku nsonga ze kooti. Kansoko kubebaza bana Uganda mwenna gye musinzira mwebale tuwagira n'okuberanga mu subscribe nze ne videos zaffe tusaba musokenga ziwa like zifune mileage buli muntu asobola okuberanga afuna information yeno. Honorable Muhammad Nsereko yembaka omulonde owe Kampala okusinzira ku Electoral Commission ye yasinga naddira Chairman Nyanzi mu kalwa kabiri 21. Baze bagugulana naye kooti yasaze oluvanyuma nti yawangula byali bituufu naye nze siraba munnyo kyewunyisa wano era kye nali nsuubira kubanga kubano kuliko omwana kuliko n'ekyana. So kubadde kumala bumazi budde na kubeera nga tubuliddwa byakola birala. Ekibadde kisuubirwa kyekyo okusinzira ku ndowooza yange bwe mbanga ntaddeko galubindi n'enkuba ne torch ekyo kye mbadde nsuubira. Mbadde suubirayo kintu kirala kyonna okubeera nga kivaayo kubanga Muhammad Nsereko Honorable ono asusutiddwa nnyo. Yes. Tumulabe nga zaateekawo amateekateeka awo agajja abantu ku mulamwa temukozesa internet biki. So kati mu mbeera eyo ayina okubeera nga badde ayina okubeera nga awangula kubanga waliyo abaavu. Kituufu. Atuwuliriza etteeka lino omusango guno gugenze mu kooti emirundi 3. Emirundi 3 gwasooka ne guteekebwayo ne gugobebwa ne gugenda mu Court of Appeal ne gugobebwa. Mu kiseera kino gwabadde mu kooti enkulu era negamba nti Muhammad Nsereko ye mubaka wa Kampala omulonde. Ndowooza kooti enkulu tegoba. Kooti enkulu nayo yandigugobye anti yesembayo. Esembayo tegoba kozi. Kakati nemaliriza. Singa naye badde egoba nayo yandigobye bugobi naye esala kumaliriza. Kale ekyo kyensuubira nze kyembadde nsuubira waliwo kirala nga nze. Gwe munna Uganda kikyolowooza ky'osuubira ekyandivudde mu musango guno ddala gwandisaliddwa nti Nyanzi Chairman Nyanzi ye muwanguzi oba olowooza Muhammad Nsereko mbuti yaleeta bujulizi bumala mu kooti obujulizi bumala baagala bufaanana butya. Bwe tubanga tukyali ku Muhammad Nsereko y'omu yavuddeyo n'apiininga nze gwempita mukamaawe era mukamaawe General Museveni n'agamba nti bannayuganda nga temunnaba kunenya muntu yenna
ku nsonga za binyamakubo n'amakubo okubeera nga mabi okunenya kwonna tukuteeke eri mwami Museveni. Tetuyinza kubeera nga okunenya tukuteeka eri mwami Museveni kubanga ekyamazima ssente zino zaayogeddeko ziweebwa State House naye ate ziyisibwa Parliament. Parliament yeeyisa ssente zino nga mulimu n'omubaka Muhammad Nsereko era ababaka abasinga mu Parliament majority ba NRM. Omubaka Muhammad Nsereko alaga nti independent naye nga wa NRM. Kye tuyinza okubeera nga ffena tumanyi be bayisa ssente zino State House zebeera nga egenda okukozesa singa tebaziyisa General Museveni yandiziggyewa. Nnyinza okukkiriziganya ne Muhammad Nsereko kubanga Parliament ebintu bingi byegenda maaso n'okubanga eyamba ku bannayuganda naye omuntu oyo ayitibwa abaavu asinga Parliament amaanyi. Anti kakati tulina okubeera nga tumanya yo Parliament nga yo yagaana okuyisa ssente zino kale abaavu n'akozesa amaanyi. Ssente baaziyise zikola enguudo mu Kampala. Bwe bayisa ssente zino ne zitemebwako kubanga Parliament bweyisa wabawo omukono ogusayininga. Yes, kituufu. Ogwo omukono gwagaana. Kakati ate ssente ezigenda mu State House era Parliament yeziyisa. Parliament yeziyisa naye yagaana okuziyisa ezigenderinga era n'egamba nti nnyingi. Parliament is just a number. Yes. Enamba ngeri side ya General Museveni. Kitegeeza kyasaba. Kino okuyitamu kubanga yalina majority. Bano bonna aboogera Bansereko. Bali on behalf of Mr. Museveni. Very good. Kakati tasobola tugamba nti tunenya oli kubanga oli akozesa bano. Kati nabo okubeera nga balumirirwa eggwanga lyabo. Batulage nti baganyeeko ssente n'azitwala ku mpaka. System eyonoonebwa bakulu. Yes. Omuntu ayonoonye system ya Uganda sijja kiruma mu ye General Museveni. Asse ebyobufuzi abantu bonna abandibadde ab'ensonga nga basobola okwogera ebintu eby'amagezi bonna yabajja mu byobufuzi babivaako ebyobufuzi ne bisigalamu abaana abato n'abo abalina ensi ey'ensi yaabwe abaguze nti tebasobola kukozesa mimwa gyabwe either wabeerawo wano akamundu ne ssente. Kitegeeza akamundu w'ogaana okwogera bino gw'ogenda kufa. Bukkiriza akasente kati oyina kunenya ali waggulu oli. Yes, munenya naye nawe waliwo baatakozesa betulabyeko nga baganye Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ssente zaayogera enkya n'eggulo ze baagala okumuwa ziyagaana. Oyo muganda ng'oyinza okugamba oba ali bamukoppeko anti yes mu nsi abazira tebaba bangi. Kituufu naye omuntu okuyimira mu ngatto za Kyagulanyi olwaleero abantu batumye kinene. Gw'oyimiridde wooli woba ogaanira nti nze tteeka eryo banne ndi wa NRM naye abateekako emikono muteekeko ssente zo zigende ku State House naye nze siriiko nga nze kale gwe wejjeemu naye yalimu teyejjaamu bayisa ssente ezo naye tumunenya nga tetunanenya oli gwe baawa. Kitegeeza kubanga oli agira n'abakasukirayo miliyoni 8 ne balondalonda. Kitegeeza miliyoni ezo 4 abanga abagula be baasooka okugulibwa okubeera nga bateeka ebinnya mu Kampala. Kankubulya lwaki olusinze Parliament waliwo bessinenya. Kubanga bwe twabadde juzi ku tteeka ly'ebisiyaga. Yes. Parliament bakkaanya ababaka 389 majority bakkaanya ne bagamba nti etteeka lino liyisibwe ne balisindika eri omukulu. Omukulu kye yakoze bwe yamaze mu kifo ky'okwekkaanya etteeka asseeko omukono yayisa ababaka aba NRM bokka ne bateesa. Bwe bamaze okuteesa bye bateeseza n'aliza mu Parliament omanyi ekiriwo kati olwaleero agambye ku Lwokuna ayagala kusinkana ababaka bonna. Naye nga yasooka kwegeya n'abali. Kitegeeza bano tobawadde makulu. Majority yakkiriza ligenda kukwatibwamu. Yandibadde teyeetaaga na kudda mu Parliament. Kyekiri ekya Muhammad Nsereko nti omuntu ow'okunenya mu Uganda ye mwami Museveni. Tumunenyeza ddala naye nabo tebejjaako musango. Yes. Tumunenyeza ddala naye nabo tebejjaako musango. So mu mboozi endala njagala tudiscussing ku nsonga ya magye. Tugikubemu ttooki nayo. Tugikubemu ttooki okubanga yeeyingiza mu byobufuzi. Obutambi bulabise. Amagye gasusse okweyingiza mu byobufuzi ate nga constitution y'amagye egamba nti munnayuganda yenanga w'amagye talina kwetaba mu politics ali partisan. Yes. Ng'akyali active serving officer. Yes. Ne tulaba nga mutabani w'omukulu yennyini
already ali mu politics. Ye already yemu ali kubanga kuba ne zirali zine tuziraba. Ali mu politics. Nga ne police etunulanga emwana obukuumi. Naye amagye gavudde mu barracks. Amagye gavudde gye galina okubeera gazze waliwo akatambi akali mu kusaturating around the social media. Yeah. Omusajja bayimiridde bakutte emmundu bakakasa nti tuli magye twatrainingibwa kutta era tuli tiimu MK. Kitegeeza nti mu Uganda tewakyaliwo mbeera yonna ekugira munnamagye kweyingiza mu byabufuzi biri partisan kubanga General Museveni byali mu ggwanga lya America bwe yabuuzibwa ku bikolebwa bya mutabaniwe ebikolwa bya mutabaniwe okweyingiza mu politics ate nga akyasavinga ng'ate abaakikolako emabegako nga General Sejjusa baakwatibwa ne basibwa ne bawaŋŋanguka n'okuwaŋŋanguka mu Uganda yaddamu n'agamba nti omulembe gwakyuka abantu abo tubaadvisinge bwadvisinzi mufo ky'okubeera nga tubakwata okubatulugunya bona okubaggalira so kitegeeza ku mulembe gw'omutabani bintu bikyuse bingi kitegeeza nti mabegawe si ye yekolera bino wali yabikola ali mu kateni ono muhoozi gola bino bina byakola si ye era ntero kugamba abantu ntero kugamba abantu yes abali mu kugamba nti muhoozi ajja mu byabufuzi ekyo nze sinnabakikkiriza ye nga yete yakirina ng'omuntu nakati takirina naye waliwo invisible hand egezaako kulaba ng'enafuya ne nagamba abantu nti omuntu yali abamu abali bazanyira tamale mirundi abali bazanyira mu 7 emizanyo mwali mu tamale mirundi tamale mirundi ngajja nawaana Bobi Wine nakuba abamusemberedde ng'ekigendererwa kye kuleka Bobi Wine mu bbanga ngali isolated okitegedde kuba Bobi Wine tasobola kweyamba yekka takisoboka kati bagenza okulaba buli kimu bakikoze kiganye ne bagamba akasajja kalina omulembe gw'abavubuka yes kye tulina okukola tuzimbeyo omuvubuka Jukira baleeta ba Brian White ne kigaana buli kimu bakozeseza abamuli ku lusegero omusajja aganye balese muhoozi bamutaddeko ssente empitirivu n'ekyo nakyonna balinga bali mu kuneutralizing amaanyi yes gakyagula kakati ate ne muhoozi bwe bamuleese era naye tasobola kubeera nga agenda mu bantu kubanga abantu tebamuwerokaminga naye bakikozesa maanyi nti ye bamukkiriza n'akuba enkuŋŋaana wayagalidde wonna aba opposition bonna ne babagaana era nibo butambule butambuzi kati nga bolaba nti no kunga si yakuba nkuŋŋaana batambula butambuzi do tudoba ne muri mutya temwerabira n'ekyo kyabakubye emigu twalaba kiyamani Nyanzi nga bamukubye mu maserengeta okujula okumutera yakava ku kitanda ensambya so kati kwata muhoozi muteekayo mu bantu abere nga akola nga ye marketing ekintu kino gana yo bano aba opposition nga buli agezaako mugalire singa muhoozi teyali mutabani wa Museveni ku bintu byakola singa ali munda singali munda kubanga amazima gali nti tosobola kuŋŋamba muhoozi tannawummula magi akyali active serving officer naye entambula batu duno lwe baakoze juzi wano simanya beekulisa Uganda ne Rwanda okuggula border ne bakolawo ekikujjuko kirambe ekyabaddemu ba Spice Diana Chameleone sente nyingi nnyo ezigenda mu bintu ng'ebyo so bannayuganda bwe mbagambye nti nno muhoozi just bamulese kumalira Kyagulanyi Budde oba bannabyabufuzi abali ku opposition nga muzeeyi bw'atwaza emyaka gye baagala mbamukyama bukiri kubanga kakati mwami muhoozi nti waali essaawa zino naye talina nnyo kigendererwa kiri awo mu politics nti mwali kuba ye kennyini ng'omuntu ne politics tamumanyi muntulire ng'ayogera bawandiikira muwandiike tasobola kwogerera dakiika ne bimulema okwogera kazibere dakiika 10 ng'ayogera ng'ali solid ng'olaba nti kyayogera asose kirowoozaako n'akisengejja n'akisensula n'akiteeka ku sowaani abantu ne bakiraba olaba nti ye talenti ye tasobola kubeeramu leadership eyo mugayengo tagirina tebaagimuwa naye bakimukakako nti mwami Museveni eno nga bw'atwaliriza ki emyaka akulaga nti wa opposition ono mwami muhoozi nti era wakanya taata we naye ng'ekyamazima bano beebamu osobola otambula mu kibuga n'otambula otyo ng'ovuganya mwami Museveni tosobola so beebamu njagala kubeebaza bannanga abatambula naffe mwebale nnyo mwebalire ddala emikutu olwaleero tugikombayininze AKTV Uganda ne DPTV Uganda era nga tutudde wano asajime nange AK Master njagala tutambule tugende mu mboozi endala wabula mbajjukiza okugenda maaso n'okubanga musubscribinga ku channel zaffe zino ate muwe video yaffe like twagala nnyo okubeebaza mwe abatuwandiikira obubaka mu ngeri y'otuwabula tuyinza obbeera naffe endowooza zaffe si ze zisembayo wabula osobola tuwandiikira obubaka n'ogenda maaso n'okubanga otuwabula mu ngeri emu oba endala mu comment era tujja kubanga tukuddamu
njagala tugende ku mbozi gye njagala tumaleko akaseera abantu bawulire. Week ewedde ng'oggyeko abasawo be baakuba, waliwo omukyala wa NUP amanyiddwa nga Susan Mugabi. Omukyala ono woman MP Buvuma yakubiddwa nnyo nga bw'okiwulira. Bamusamba ensambagere, emiggo, ebikonde, empi, omanyi bakuba omubbi. Yes. Ate n'omubbi kati abeera n'eddembe tolina mukuba bw'oti. Kati bino tebiriiko mbu ddembe lyabwe. Okitegedde. Naye omuntu omukulembeze. So omukyala ono baali bagenzeeyo nga aba NUP okulaba nga bajagulizaako abakyala olunaku lw'abakyala Women's Day. Omukyala ono yalemesebwa okuba olukuŋŋaana. Ate ekyennaku nga bamukuba bwe batyo basajja. Amazima basajja. Si bakyala banne. Mu poliisi temukyalimu bakazi. Mwebali. Era neewunya lwaki police officer arresting baba nga arrest obaki agenda ku mukyala. Omukyala ono ali mu ddwaliro. Era embeera tennaba kubeera nnungi. Yadde. Gye buvuddeko David Louis Rubongo yabadde yatugambye nti embeera egenda etereera naye teyazzeemu. Okubeera baamukuba nnyo naddala gye ensambagirize baamukuba. So bwe twabadde tulinze poliisi egenda kwogera ki ku nsonga eno. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga njagala kutegeeza Eke yavuddeyo. N'agamba ki? N'agamba nti beetonda ku lw'ebikolwa by'abasajja baabwe. Era n'agamba nti abasajja abaakubye omubaka ono baakwatiddwa. Omuwendo gw'abantu 12. N'agamba naye babadde baakamala okwogerako n'abasirikale baabwe okwetoloola eggwanga ku bikolwa ebifaanana bwe bityo. Kakati bano abakikoze baakwatiddwa. Beewuunyiza nnyo okulaba ng'ate kye babagaanye kye bakoze. Ate kye bazzeemu okukola. Naye ekyo si kipya. Si kipya tuzze tubiraba nnyo nenkya oyinza okuddamu okubeera ng'okyeba n'olwaleero nga terunaziba. Polisi tujja bengekuba bannamawulire okubafiirako obufiizi ngeri wamu n'amagye. Nzijukira Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yali atwala petition ku UN. Baakuba bannamawulire. David Muwozi atali ono Muwozi Kanyerugaba. Mumanyi w'amagye. Baatuula mu meeting. Noono mutabani w'omukulembeze w'omufuzi. Ne bateesa enkeera oli David n'ajja n'agamba nti twetondera bannamawulire. Tusaba batusonyi okwekyo kyatuukawo. Ne bateekawo n'omupiira okusamba okuzza obwa Sseruganda. Naye kati kankubuulire ekyokuba omukyalo ono gwe baakubye si kye kisemba ennyo poliisi ya Uganda kyekola. N'okuttetta. Ekyo kituufu. Kubanga twalaba ekyali eruuka bwe bakwata pulezidenti. General Museveni yavaayo n'agamba yali abantu bamanyi poliisi be yatta baali abantu 50. Nga yennyini yayogera. So kati okuba omukyalo eno. Omukyalo ono ako kantu katono nnyo era kino kibagamba nti babakutte bagenda kuvunaanibwa. Ojjukira ku Kyabesigye. Poliisi yakuba abawagizi be. Ne bakwata abasirikale abo ne babatwala nti bagenze bavunaana. Twaddamu okuwalako ebbanga ttono nga babazizza ate nga balina n'amayinja. Kitegeeza nti kino kye bakola poliisi yennyini abakulu be bakiwagira. Kubanga babanga oli yavunaanibwa n'akomawo ng'aweereddwa amayinja. Nze bwe ndaba amayinja gaganye okujja gye ndi. Nja kukola kye yakola nange bantwale nkomewo nga bampadde amayinja amalala. Ekolowooza abasirikale kino tebakitwale nga kugamba ku promoting like nti bwe neenyigira mu kkuba n'enkuba abakulu ne bandaba abagenda kumpa amayinja singa balaba basiniya baabwe kuba kati baba bafuuse basiniya. Yes. Kubanga kakati kino kirekawo eggwanga. Tirikinawo eggwanga lyongera kubeera nga lyennyika bwennyisi. Kubanga omuntu alina okubeera ng'akwasisa amateeka. Bw'atandika okubeera ng'ayagamenya. Kitegeeza buli kimu kizze ku bikukujjo. Ono police officer yalina okukwasisa amateeka. Naye ate yennyini yagamenya ate bubi nnyo mu kamera. Era ne bavaayo ne baga nti atumukutte ABCD naye agenda okuvaayo enkeera nga bamwongezza amayinja. So kati kitegeeza nti ebintu byafuuka ddadda biri ku bikukujjo. Omuntu akoze ekibi ekyamaanyi ennyo ate yaliwaadingibwa okusinga ono atakikoze. Tenyinza okubeera nga nkugamba. So tosuubirayo justice yonna nti abantu bano babakutte bagenda batwala mu kooti bavunaanibwe banamala okuvunaanibwa basalirwe batwalibwe eruziro oba mu kkomera eddala basaavinge. No. Kizibu. Ekyo kizibu. Kubanga bangi tubalabe nga bazze bakola ebintu bwe bityo naye nga bafundikira bakunnumba. Bayinza n'omutwala ne bamuteeka mu SFC akuuma
mwami Museveni kubanga kakati kankulage olaba abantu bangi bagenda nga basibwa bakwatibwa mu drone ne bawambibwa ne bagamba tubadde ku CMI tubadde bantu wala mu safe house ne badda nga babakozeko ebikolobero abalala babagokeza zipaasi naye wali uldeyo go bakutte atani wali uldeyo safe house gye bagadde NUP mwe ina safe house era mwe mwocha abantu so kino Justin nti omukulu yavuddeyo bwogezi mwami Fred Enanga n'akyogera ku bwogezi n'abeera nga asanyusa eggwanga mwalaba ekyali ku mukyala Aida Nantaba omusajja eyakubwa amasasi bantu baava ne bawujusi baga nti omusajja bamukwata ne bamusaako empingu omusajja n'ayimirira ebigere bibiri emabega n'amukuba amasasi ng'ali ku mpingu n'afa ekyo kyakoma ofiisi ewa poliisi yakwatibwa byakomawa eyo ye Uganda mwe tutambulira gye tulimu ey'ensangi zino tuteeka ku galubi ne tukuba tooki naawe osobola okubeera ng'okuba tooki nga munnauganda njagala kubeebaza nnyo be tutambudde nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala mutukoze bulungi obutenkanika okubanga mutambudde naffe okuva we twatandise puroguramu y'olunaku olwaleero njagala kubeebaza okubanga temukoowa buli kye tuteekayo ne mubanga mutugoberera we promise you nti naffe tugenda kubanga tuyigga ebintu eby'ensonga so that tubatuusaako ebyo byennyini bye muteekeddwa okubanga muwulira mbadde eke master nanyini galubindi nange Sajime mwebale nnyo mwebalira kubeera nga mutambula naffe Mukama Katonda atakuumira mpeera abatukuumire mweraba peace